oddako naye kuba mutima n'ogamba sente z'abasajja zendidde zino bamba zaalire nze nasinali adde ekikumi ky'omusajja nze nafuuka kabaka siima busiimi nze siima busiimi lindako nsiima busiimi tekyalyankakka kintu ne ssente ozireeta nenzigaana naye bw'oba osiimye nga tugamba mba nsiimye ate ne ssente zo nsobola obutazikusaba n'omuwa buwe ng'agenda olinsiimira eyo byakuleka nze omwana omugaati omala obbe omala omwana omugagati genda omala obbe byemutabala n'obusente bwo buubwo genda nzawo gwe naddizaako ssente zingalooza mbuno okumuwaako bw'ate alina kumpaayo emitwalo 3 naye yammanyiira yakumanyiira namwongerezaako n'abiri naweza 5 bannaye baŋŋamba mbu nina empisa embi dayira nawe terobikola nze wonsindikira obusente obutaliimu value nkwongererezaako nenzikuddiza kati olala n'omugamba ompanga ku ssente ezeebazibwa bane mutuwenga ku ssente zetugamba thank you baby mitwalo 2 ssente muntu abiri awo yakuwa 3 n'akumanyiira namugamba nze nkuwadde kabwereere tekabaddeeko ssente nasiimye busiimi gwe nkulabe nkukoleko newakawo abadde abulamu nakimulangira bwaka yali ekyo tewakyogeza busungu lwa mitwalo gana 3 kale tuli wano kawewo katufuuwako tuli ku National Theatre wano mu Culture Village ewali ebisiige ebinyirira okufa obufi bukapeti obulungi ebintu ebiriwo byonna byonna sofa birungi so tuli wano Rachel Namiiro ankyaliddeko obulamu butambula nga bwe yabubala nabuyitako kati bungoba obulamu ate kano kapya bannange Rachel Namiiro obulamu yabuyitako kati bwe bumugoba bungoba takyabugoba Ramen Hair Sport awo ku Kabowa Road ku kizimbe kya St. Anne ku kizimbe kya St. Anne mugendewo abasajja babasale kaviiri babayoyote mutwalogo wifi weri yabwerere ne kamasaaji kosa n'otuzzi otuweweza omwoyo gendayo bakubaage ku nviiri ate obeere ng'olabika bulungi nezaba Rachel zino bazisala naye nze naatera ovaayo just nali njagalamuko ku malaala amatonotono naye zaakunyumidde nnyo wallaahi manke wanyumye nnyo awo neyaŋambye katulwaki kewatuuse mu kwokya enviiri anasooka nenjokya omutwe gwonna nomana ne bagamba ki ne baŋaaka nayokyezza nze omu kubaayokya amasiro kati njagala kuzijjayo ogenda kuddamu kusiba ngenda kuziba sigenza kubeera mugogo musango nga munene ndi wano ne Rachel mumumanyi Namiiro ennaku zino ya trending yakubidde Kenza akayimba kye sinnategeera oba amanyi nti nze ndi muwala wa mami maama nsaba nkutegeeze yenze ne Saimo mutabani ne muwala wa mami Fiona Nyamtoolo pasoni wa Daddy Eddie Kenzo tetwategedde akayimbako kavuddewa tetwategedde wakikoze otya watwebuuzizaako wasabye olukusa oba kekano akamanyiiro ketuyita akatalina kkomo nze nakayimba kange ako bakayita tonnyongera kalimu ebigambo bingi nnyo ebivuma abaki abasajja oba ebibawaana okukyusaako mu bintu by'okugaba ku ssente naye akayimba ako sinnateekamu kigambo kye bayita Kenzo sinnakwatako ddoboozi lya ane eddoboozi erisobola okukyuka ne lifaanana erya Rema nze ate mu kulowooza nasose ne ŋŋamba Rema ate akayimba kange akakoze atya nange nebuuza bwebuuza kuba bwe bakampeereza byakyuseemu nga mpuliramu Kenzo tonnyongera ompankalu tekuli mane Kenzo tonnyongera seegomba seeyongeza nentya kati nenzirawo ne mpuliriza akayimba kange nga nze omuntu naye nga ate nakola nsobi
kandibadde ate bakenzo tonyongera akakwakoliyo ligido kali kati bagamba tonyongera laavu yo tonyongera ompanuma tekuli manne nedda tonyongera nze laba seeyongezalo saagala kayongeza ompankalu tekuli manne kale bireke tonyongera bwe kato bwe kali bo ne bateekawo kenzo nakawulidde nga kagamba tonyongera kenzo tonyongera ompankalu tekuli manne kenzo tonyongera nze seeyongeza saagala kayongeza ompankalu tonyo kenzo bireke tonyo kagamba oli yayagadde oba fitingewo kenzo kusinziira ku bigambo byange oba bye nayimba nange simanyi kenzo tannakubirako teri yankubidde naye nno nange era gwe bafiirako nange simanyi oba bano abaana abakola twandinoonyereza bunoonyereza ani yakutte akayimba ako n'akateekamu amaloboozi kuba mpuliramu eddoboozi eritali lyange oba abaweda comments ziraga nga bagamba Rema nze naye bwe nawulya eddoboozi y'omanyi ndimanyi kuba oli omunyimbira nagambirawo no Namiiro naye nga nange mu comments ndabamu Rema kirabika Rema yafulumizza akayimba kirabika eyagasse lyamulema yali ayagala kugiramu ddala yali ayagala kujjamu lyange ateekemu erya Rema ndowooza ne ligaana abaana engeri gye kiri nti gonna gawooma kyenyinza okwogera mulimba bulungi ndowooza lyamulema oli otya Rachel ndi bulungi ogamba olaba ogezze olabika bulungi sofa ndowooza mu baana badde New Eagles gwe ne Aida Muggo ne Sasha Brighton mwe mukyaliriwooko abalabikako obulungi ebizibu tebinnaba balumba nnyo kuba kati yammwe ng'ekaaba banno balaba mbaayo nga mbalaba mu kasonda naye abamu twogerako nabo lwakuba kale bagaana okukyuka naye tojja kufiira ku muntu tibaneekola kino sigwa omuzaala yes oluusi bakubira n'okukubira oli nakubira nagamba lwekyo oli ota nti ndi bulungi wano ensolo yankubirako nagamba ati ndi wa mami mupya banengenda kuuma empisa nange ne mugamba kuumira ddala eki empisa naye ngaera mu mutima gwange nkimanyi bijja gaana empisa ezo nze nali nsanyuse ne ŋŋamba amiina ffenna twasanyuka ndabira ddala saala zaffe ze mukama azaanukudde ffenna twasanyuka nabadde nnyo disappointed nnyo nze nasoose nakulowooza si bituufu nze nange nasoose lowooza stanti nga mmanyi oba na bigambo by'abaana ba social media naye basala omugambo bituufu naye nga byabadde era bituufu bituufu kyekiriwo concert olina concert yeriwo eriwa eri ku Papa's ne ku Victoria Club nga 5 Papa's yesooka nga 4 ogwokutaano tujja kubeera awo e Makindye abasinga bamanyiwo so mujje tunyumirwe enteekateeka eri etya ku Papa's omanyi abantu abakolera ebivulu ku Papa's mulina engeri gye mujoogamu abalabi tutya mututegekera ng'abategese oba Papa's nnene njagalayo nze omuntu ategeka Papa's agitimbe buli muntu agambe kituufu wano omwana yategese ku Papa's yes naye abantu oba lwakubasale sente entono byennyini byoyogedde Fred twatandiseeko dda okubikola kubanga owakakadde ke naddala ng'alina tebo ye eyina okusigala nti kakadde sente ezo nnyingi abasinga yadde balabanga obutono naye sente nnyingi nnyo naddala ng'ozitadde mu muyimbi okujja okumulaba kitegeeza nawe weesunze kingi kyagenda okuwa naddala mu music performance entimba ennyambala kugamba nawe oveeyo ng'okkiriza ogambe akakadde kange omwana akatutte akalidde akalye so tugenda kipanga bulungi aba VIP ba mitwalo 3 era nabo tugenda bategekera bulungi ate nga ne ordinary ejja kuba ya mutwalo nalowoozezza nnyo ku bantu bange bemanyi bobamanyi ng'era offe we tukoma so totya kuba boffenna ffenna tuba tuzze ku nnyumirwa era tulaba ekintu ekyo just enjawukana mami ne ddadi bakuwerekeddeko webali nnyo bankolera n'akalango nabazzaamu emirundi ng'egyo naye nga teri n'omu aŋŋamba nti lwekyo nkooye naliwo bulungi nze yabakwata embazaamu tekanyumye mami seka naye ng'obalaba
mami yali aganye oseka no ngamba naawe kyengamba nti waliwo okuzzaamu omuntu nga waliwo kalakabuzeemu nga katini nnyo ng'osobola okukasala oba n'okagatta naye ng'omugamba nedda mami ddamu onkolere kino n'ateemulugunya oba n'atakoowa so mbeebazaako nti bebamu ku bagenda okumperekera David Lutalo waali nnyo waliwo Spice Diana wagenda kubeerawo Rainian Maulana wagenda kubeerawo ebinyaanyanya Suna Beni n'embazira Tony wabaawo ebinyaanyanya simanyi aba waali tontemako mugambo bagaye nti tobimanyi abaana bagambo Aida n'embaziira beerimu bamukwano gwe kyomanyi bw'obaagwa ku accident gwe walowooza bali batambudde bonna ate okutambula n'omuntu kibi baali balina sho gwe tolina muli kyebuuza nogaa lwaki yabeera amuvuga setatawo neneebuuza ebibuuzo bingi nga bw'omanyi omanyi weebuusa sigala nga teweebuusa era nagamba Aida nagamba nno senga ojja kuba bulungi ogolwo olugambo lwo ojja kutuulako naye era sirabawo buzibu awo tolaba buzibu nga beeyagadde nange sibulaba kitonde kikazi ate bonna banditugambye amazima nebagambye tubuulira nedda tebinnatuuka ebiba tebannatuuka bibagamba lwaki mu papa obudde mulagawa obudde tulina gye tulaga batulwisizza nange era ndi munteekateeka lwakubeera nange sijja kubagamba ku basajja baani g'oleeta ate nno nze nina empisa embi kyokka Namiiro nze nkumanyiiko kimu abasajja ziba zisobola kati olaba Rich nze ndaba tetubonaabonanya na kuyita bantu kati mbuki layini y'abasajja gy'olina ekumala okujja nga baafuna bufunye entondo ne batajja tompayiriza bokka basoogula tebo ne bazimalawo omayinza essaawa eno ndisingo totandika bintu tebo yo eriko abantu bameka bataano buli musajja wajja ne baganda be n'emikwano gye bateweddeewo bo bali bameka bobokungiriza exponze bemanyiiko balinga bataano kati ate olwo bafaani bo tebannatuula kati omayinti naate aba bataano bomanyi olimba nga nimba ki kati simanyi oba oli ku kingi oba oli ku kitono ndi ku kitono kale kikingo katugume ngende n'ekyo kyosazeewo ekyo booking ozijjawo abayimbi banno gye batazijja zitya abayimbi bagamba booking zibuze naddala bali mu myaka gyamu nedda mu nsi muna nti nga olaba engalo zino tezenkanankana buli muntu alina omukisa gwe ate n'engeri gye weeyiswa mu bantu engeri gyeweebwa emirimu ffe tugenda ku show omuntu eyakutimbye n'akugamba ogenda yimba ssaawa 6 sebo n'oyimba 8 naye kati olw'okuba nti guli mulimu ate wazze tuulawo kola oba kale muyite omugambe wangambye 6 oyo nedda abantu tebannajja oba nkyalina kyembala ogumiikirize oyimba otambula oddeeka naye kati awo waliwo bemmanyi abatasobola kugumiikiriza ekyo awo afazaali avuga linda ku 8 n'olinda nomala oli wa 10 kiba kisusse waliwo oli akisussa naye benkoze nabo batera nange okumpa ku kitiibwa okusinziira engeri gye neeyisaamu gye bali kuba nze nkeera ku kifo kwata obudde makinga sure nti wongamba ku ssaawa bweziti mbaawo era oluusi waliwo betusanga ab'amazima wagamba 6 era oyimba 6 nosangayo kabayisaamuko naye tekikuleetera kubokkola lwekyo waki weeyambula ku stage neyambudde ddi ate leero buli wenkulawo oba toyambadde nga neyambudde engatto ekyo nkikola nnyo engoye sikaati zo ng'ovudde ku ere yagwe yasooka waliwo endala era oba yafuna ki oba waliwa show yali ya mu kyalo ku luno yo teyali ya mu kibuga yali ya mu kyalo oba ogamba eno yali ey'e Masaka we nejjako akagoye nga keeru kawanvu yonna eziba design ziba design kati nakambala ng'olwedde ninamu ebyakabi munda bye kati nga sibu ate mbibike nino bibalaga naze kubibalaga kati wanosooka ninkola ki n'obikkako ne balowooza nti oli muntu naye era bamanyi siri nze abawagizi bange bamanyi nti
bamanyi gwe bawagira nti mulalamuko tiwalinya era wenyambala obulungi kangeze yambala ekiteeteeyi ekiwanvu ate bangoba oje nayimba nga nyambadde jiini nga tebakirabanga siye na miiro sigwe tumanyi kati ate ne bafaani bange sometimes mbamba confusinga bamanyi oli origino kati oyinza n'omalako ndowooza olimba singa oba ojja oyambadde ekiteeteeyi ekiwanvu ne nga bakyalinda lwe kyajje oyo neyagamba oyo si yeye yalinda lwe kyewajje kati okola otya singa bati bakutega oddayo n'oyambula n'ojja ate awo mba maliriza kitegeeza mba nnakyusa nnyambala yange abantu yo gye bamanyi gye nina okubakola ki okubawa sitera kunama nnyo kuba ebyokulaga mbirina newankubadde sikunama nnyo okulaga mbirina kyokugagga kye nasigaza ntumbwe mama nnyabo tosaatulagako wange era omusajja akola bwati nasooka jjo nagikwatako nanfuwa sente ke kakodyoko mubivvulu obayita bakwateko nga neebuuza mujja mukwateko bakwate ku kini nga naye ekyo limu tebali muleepingira ku siteegi abasinga baba balowooza kirala naye nange mba ndowooza kirala anti olina wootuuka olina wooba oyimba n'otuuka n'ogamba ani ali awo ali redde okujja okukwatako oluusi kisinzira n'oluyimba kati mba ndi ku oyiro kirala era mbagamba naye mujje musumulule oyiro kati we bajja bamusumulula waliwo yali amufunye jangu nganya tujja mulaba nekyo nze awo wenkutiira era bujjo njaga kukuyita nkubuuze naye lekyo oyiro waliwo yali amufunye ebbanga lyobayise okumusumulula oyogera kisigaze kisigaze toyonoona sho ola nze nkumi empisa nga nnya bagenda sumulula oyiro bajje bakwate anti kwata kufigayo kwata bwoti eno figayo yes mwe muli oyiro era oli oyiro obwenji watotya ninafogoze savisa ebika byenywa shell na toto so ako kalala kalikwata bwoti eno figayo ebangamba oyiro watota amanyi okukwatamu anti kati ensonga lwaki baleta owatoto amanyi okukwata ebitole ati kyova olaba ndowooza ogendako ne ku sheero basaabulule ate tomulinda nnyo kaddiwa naffe tulinda amale kuggwako ate olumu ne tulwawo okukola saaviisi neyitawo kati wiiki ng'emu gendayo kikuyamba okuma neyingini bannange oli bulala abasajja abakulu obajjawa saaga abasajja bakadde abasajja bakadde ekyo mu bulamu bwange tekiriyo lwaki ono omwana yannimba era yakulimba yaŋŋamba mbu sente zo zijja mu basajja bakulu mbukuba music wo tannakuwa sente nnyo kiri awo nze music wange osula mu apartment yaka mu kitundu eyo yonna sinatuukayo tebakulimba nze kankubulira osula munyonyo navaayo dde munyonyo kati osulawo oyagala banumba ekiro bajje bakwate nja kunyumiza atuvudde wano naye munyonyo navaayo apartment gyensulamu era yange njenze esasulira akasente kange kensobola buli mwezi tewali musajja kusasulira apartment ye nara nze teri musajja ndiisa nedda wuliriza ebigambo nno byenkunyonyola bitegeere leero era tebaddamu ne bakulimba teri musajja ndiisa kujjako ng'ayagadde zikaka teri musajja nsasulira wensula teri musajja nyambaza teri musajja nzanja temutwala ndabirira we wange byonna nze mbyekolera kuba nina bajeti yange manya wenkoma manya kyensevinga manya kyendya ofumbirwa lekyo nange ekyo kibuuzo ntero kyebuuza nate ngera sirinya toli ku bwangu engeri gye batakwata leeti sirina pressure tolina bali awo bakutadde ku omuntu wajje ng'ategedde kyajjiridde kuba akamanyiro ko sitera kakkirize wange akulaba wano sajja oba byebbye wodduka lwaki tobagamba mazima nti siri redde ekyokubba kyekitya waliwo omuntu gwolowooza era nze mbyegamba bakugamba waliwo omwana awo aleetera olugambo olwo oluusi aba akulimbyemu
nenze mmanya ekintu kimu nti omutuufu walijja nga ntegedde oyo nja kufumba ate nze nalayira okuzaala abaana paka kuwulira bubi. Kati bano bonna bozonyaganyaga ensimbi zaabwe zino oluusi baba bampadde na mutima gwabwe teri muntu gwenkaka n'obanyaga okubba kyeki mbu obalimba nobaga ngenda baagala paka kuwulira bubi. Kati nze omuntu gwoba gwe sigenda kwagala simulira adde 10 nkimanyi kikkanze tolinga bulunoke simulira adde 10 gwatayagala gwalira ssente ate ndi mwatuzi otya nti sijja kwagala era bamu baŋŋamba tokikolanga ajja kuloga simanyi bajja kutta nembagamba nti mba nfiiridde ku mazima ate kati sikwagala ate nejjemu engoye nzisewati ate onkwateko nga bwenneesika oli awo olimbalimba just akuba nti abantu tebamumanyi bumanya naye basigaleyo nga tebamumanyi. Kati oli awo tolina agamba era mbadde nsuubira ku concert eyo banafunayo ku musajja oba mumwa gwe gukutuusizaawo ntera vuma nti ogambye oyatula nnyo enjatula katolowooza n'omumwa guno gugenda kudibyamu sisuubira nti gunandibya ate waliwo abeera ayagala amazima oleme mumalira bubi abasinga bajja nnyo nga bafumba ate nsi abasajja bafumbo si mu bubi yagala nnyo omuntu nga wange nga nina etteeka kuba ndiina ofuga si nnyo you are my child afuga atugendeko mulangawo katono nnyo. In the effort to put an end on cyber harassment and bullying, the Amara Girls Initiative has organized the annual international conference on internet harassment and bullying 2024, organized under the theme Cyber Stalking, Gender and Computer Ethics. The conference will take place from the 11th to the 12th of October 2024 in Canada at Residence and Conference Center, Toronto Downtown, 80 Copperage Street, Toronto, ON M58-0J3. Be a part of the chain and get your early bird ticket for only $350 Canadian. International participants will pay $450 Canadian. Exhibitors and vendors $850 Canadian and $200 Canadian for Canada citizens. For more information, visit our website on www.theamaragirls.org or send us an email on info@theamaragirls.org or call +1647 616 1415. Tugenza mbulango ng'omwana ngambye afugamu. Abagamba abasajja tebalina bafuga. Owuwo mufuga otya? Sina musajja gwe nfuga. Just kyentegeeza nti omuntu oyo waaba owuwo musobola okuteesa ne mubeera nga musalawo ki kye muzzaako. Naye waba siwuwo ojjukira aba obwongo bumubuli eri obulala buli eno naye kyalowooza yennyini takitegeera kati gw'oleeta obuteekateeka bwo bebe bandisigadde wano agamba obona aliko ekikyamu kati munne musuulira ani kati oba oyagala bw'omugamba bebe wandisigadde asigale kirabe ekyo ku programu yaffe eno tulinamu akanyomero ka depression. Wali ogenzeeko mu depression? Naye teyali ya love. Any depression because twabadde ne Kyandi depression ye gye yagendamu abantu baagaana okumuwuliriza ne bamujajinga nti akozesa drugs naye nga bwe yatunnyonnyodde nti yali yalwala omugongo nga pain eyo gy'alina y'amaanyi ekirala nga ne music amuwadde stress y'amaanyi nga teyeebaka ng'amala ennaku wiiki nnamba nga tafunangako ye ku tulo agenda mu ddwaliro bamuwa akadagala bakamukuba awulira peeni y'omugongo egenze ablacking out yeebaka olunaku lulamba afuuka addicted ku ki ku ddagala eryo naye nti abantu ate bamujajinga nanjaga abaana bamuwayiriza anywa pawuda kwegamba Uganda yonna nemujajinga gwe ki ekyakutwala mu depression? Nazo ebyange bitera kuba bya ssente sijaga nti nagigenda mu nnyonnyonnyo ne baasi kyalya sikyanywa yali ya ssente njagala nakujogera katikati okubeera nti mbadde mu concert nga nnoonya ssente kale mbula obudde obulya
nobeera weeraliikirira kino kize maneja gamba leeta kino ale kino erere simu kavuga eno n'eno simu eno oluusi evuga n'ogamba sigenda gikwata ate nga kyetaagisa so nze yange ebadde ya ssente so gwe tolina depression ya love yonna gye wali ogenzeemu ebyo tebiyinza yadde okunkoza yadde okunnumya omutima yadde okunkola kinafuuka mubanda nga tonnafuuka mubanda awo nga tonnafuuka mubanda fast kati wo kyamujjukira yali wa ssomero ate tewali kye twakola ate aba fast kati abakyato njagala oli eyakusookerako ddala eyakuggyako naye nkyabijjukira ebyo tokyamujjukira bira bagamba tebamwerabira simanga biki naye nze ba ex bange bonna basinga nabeerabira sitera nnyo bakulembeza mu future kati atalina musajja bagamba mbu obulamu buba tebubeerawo kati nga tebubeerawo butya ng'osobola okwefaako naawe nga tebubaawo butya waliwo ebintu olanga onakola oda ey'ekintu ne bakikuleetera si bwetyo kati bwetambula ntegedde Rachel baŋŋamba okuba abakazi ng'obasanze ne babbaabo ng'okubamu ku kikonde sirwana tolania musajja nze mbulamu sirwana nga nako nsobola okuvuma naye ebigambo byange bitonotono naye ng'obiwuliramu kuba nkuvuma kyoli sikuwemula kati ate ekyokulwana sikimanyi era nonga nti sala wano nze kennyini nza okwogera sala wano ndabe nga olika geza osalewo kati ate nze nsooka okuteekako kakokola simanyi nnyo kulwana so tolina budde bulwanira mu kuba mukazi munno nti lwa musajja naye maama mba nsusse ngolokye nnyo oba owulira mbu odibye nnyo andibyewa ye nga kalina yekka mima ebintu bye twasootinga nti sirina nnyo obudde bwakuleekaana mwabisootinga mutya kyama kyaffe abakyala nawe olifuuka omukazi ndikunnyonnyola kati ndi muki ndi bro ano nawe kano bakyanza ne mumanyirira wano kati ndi bro kyentegeeza olifuuka singo ndikunnyonnyola ate nga sitoli wakati toli wakati munatusonyiwa bannange twekubamuuko ku bwama owaayo edduuka lyaffe omusajja lye yatuwa likyaliyo teri musajja yali ampadde edduuka gamba edduuka lyo gye liri era edduuka si lyoli omusajja yalikkolera ng'alimpa atya bantu anti yanneesomerako naye nga nsina budde bunnyonnyola gasiya w'abasajja ninyonnyola dduuka lyo lyange liri wali munyonyo awe nyini nga cround about teririmu yadde kikumi kye nga kijjawo okukiteeka miyani naye gwe lwekyo wapangisa emunyonyo edduuka n'oteekamu ebyo ebintu byonna byonna edduuka lyo liringa lya wholesale yes liringa lya wholesale lwenti wemunyonyo ku bizinensi kukuba okulaawo yadde ki naye era siwa bbeeyi nnyo kirungi nayo lyennyini likola ne lireeta likola we naliteeka walungi waleeta ssente naye weba kabuzeemuuko fazaali nnyimba nengattawo bizinensi zabakubala haliya yaffe baŋŋamba wagikoonakoona gye bampa neŋŋaana okuteeba ye nka kweyo gye wagaanira mu mawulire waliwo omulala eyakuwa mu kimpowooze naye mb'ogikoona ogimazeewo nengaaliya yange namu bulungi namu naye omwana mpame oli kunamiyo yakuwa yakugamba kala ki yaŋŋamba gundi ono silver ya black anaye amawulire gampa kugwe naye ogikonye konye namu nnyo pozi jasi kino kibamba kye kyavaayo ekyayika kye yabadde aŋŋambye ate yagambye siriva ate yagambye siriva naye muyaayo kati yagigulira ali atya ye obusewu nga buggwanga gwe wagyegulira $25 ku 3 ku 9 osookulema okwegulira ekintu namirakaye abawala abasindika asajja message nti mukwana kali kagundi kange nagamba nti osindikira $5 nonkubira nopa maamawo nopa sengawo nopa jjajjaawo lwa $5 awo sente ziba kale yadde okwebaza okwebaza kubaawo nti weebale naate tekineetera kujja nga njavula mupadde 5 bakaka
Kanaga nina empisa embi naye mulimu ssente kale zitayavuza naye nga weebaza kuba bazijje ku mutima oba bazijje wala nga yeevudde naga akankuwe naye si byakufiirawo mwebaze ku makya mu ttuntu olw'eggulo baneneyanza noddamu neyanzanya omukwano abawala waliwo abawala wano balina enjogera ya wooma osirike naye Bruno yatugambye ojja kudda ku wooma osirike bakulekewo otuŋŋonone okyogerako kikuba bagamba Bruno nze ye yaŋŋambye abawala bali ku byawooma osirike naye bajja tuŋŋonona ngo tebikyakola abawala kye balina okukola ki ekintu kimu yes wooma nga ate no bw'okola oleme kubeerawo musirika nga olina akantu kukwoli kati kangeze nina edduka lyange eryo newe musaba miliyoni 3 asobola okugamba kuba abawala bawe ngenda okugateeka n'osaba omutono gw'omugamba mpayo miliyoni nga 10 ate nakyenjagala okutandika naye tabashiwa oba onaakikola oba kinaakola okitegeera so oba olinawo akantu ko k'otandikirako sobola saba omuntu nakuba ssente nga teesise n'omukisa kintu kikulu bangi bawooma naye ng'emikisa 0 bambi ng'olabira ddala yadde omukisa era obeerawo n'olaba omuntu nga mulungi nnyo kati ate oluusi abakazi twalina nga obuzibu nga weegomba oli omulungi nga kayisinga ninga oyo naye ng'ekisirani kwatudde kuba nagira njagala kukubuuza abaana be bayita ababinganda babajja katale babamalako kiki nze simanyi n'abasajja kati ate n'abampi ennaku zino balina engeri gye bafumbirwa ku sipiidi sikitegeera weewolerezaawo munnange ndi mumpi sentera okulaba nali ngenda nafuna akati mumpi nnyo ekisusi wali ogenda funa akati mama oba akaguwa oba akati okoleki nyimirire nawe oyimirire tulabe ekyo oli mumpi jasi nti nze kati nayize disipulini y'emmere sikyalya nnyo ngadduka kali gwe kikutawaanya kulya nnyo kitegedde ngumye naye ndaba abaana be bayita ababi bafumbirwa baggwa ku katale abalungi badibiddeko obala kuba bemmanyi nti balungi manyi nakyo kibi ate omubi ssebo asooka neyetetenkanya n'akola n'amanya nagawe nkwata ku musajja balina developmental ideas babazitunda abazimba baba tebeeganya mirimu ate abasajja baagala nnyo ababazimba The biggest praise celebration is finally here. Refined Events presents Gabi Tate live in the Cheza for Yesu concert happening the 17th of May 2024. Mark your calendar. All happening at Sheraton Hotel Kampala. Tickets go for 100k Deluxe, 300k VIP, and 3 million at table. It's the Cheza for Yesu concert with the Queen of Soul, Gabi Tate. Don't miss out. For more information, call 0704-329-539 or 0753-811-039. See you there! Abazimba. Ne oba mulungi nga tolina ideas zimba musajja. Manyi ffe tutera okulaakulanya abasajja baffe. Tubasanga bafala. Aba ne ssente ze nenga fala. Omutima mulungi yadde banyiize naye kyekyo ekituufu. Birthday yange ya nnaku z'omwezi 14. Shoyo yanga nnya. Nakuba ku luseke. Ompise nzije. Ompise nzije. Tujja kyogerako nga 6. Oba nkyassa. Ndabenze saayo ndasiremererwa okulemererwa oyo noona ekyo newe kiba kiganye tekiyinza kunnemesa kutambuza bulamu tekijja gaana tekisobola gaana oyimba bulungi sobola kitya ate ekyo tekisaa kulema kati kyemmanya abasajja bali omu waliwo ndowooza asasudde amataala waliwo asasudde red carpet waliwo asasudde ekyo kiseewa kituukako ekyo waliwo agula engoye waliwo agula lipstick waliwo agula kino obuzibu bwekyo ate beekuba singa tebeekuba ne basigala nga nabo bakwatagana ffe nga tumala ne tukwatagana mbukyenyo bo ne mweraba ne muzimba sikitegeere ekyo kintu kyammwe kiba kiri kiti nabo bagumeko naffe ssebo tuyita mu bulumi ogumira ebizibu byabwe ne mulaga nti munyiize nnyo kati aw'amataala abeere nga yatufunidde ku mataala nga gaaka bulungi owa red carpet ow'engoye stage ow'engoye abajja ku nviiri nze bampe mmanyi okubategeka abo nga teri asobola kutegeera munne mu tebo
ngenda batuuza mu tebo tugenda kubatuuza nga tewali agenda tegeera nga buli omu yalaba yaliwo yekka ogwo omulimu nagutegeera kyova olaba nti nze nkola mu tebo nabika ng'omwana omuto naye obuyaayo obuludde munnange ate gwe wategeera otya nti wabaayo ab'engoye wabaayo aba lipstick okyogedde nange nengatta emboozi oyongerezeeko nneme ku ddiba nayo kyokka kyo owaayi wawona otya abasajja ba bbandi baatugamba bakwa balembeka engalo wabawona oba wagenda dda naawe nga tolina kyakuza kati kambuze agenda abaatya ate baŋŋambu we bamala nga mubayita ddadi nga buli woyimirira ogamba ono taata oba kyekitiibwa era ekiba kimugwana ate abala atya okubanga akulabye kati bangi balayidde nnyo wallahi okwebaka ku kitange naye nga basiiba yebakako kuba baba bakulu okusinga ku kitaabwe n'okusingako nakuba yaba alayira ekyo lwakuba bateebaka na taata we naye nga myaka gyataata tulinawo n'enjogerera egamba nti anzaala mumumanyi kyekibaleetera kiri kyekituleetera kiri naye nze ababbandi bede nayingira bbandi nga nkyali mwana muto akuba ngezze nenyirira kale obulamu ne bukyukamu wayingira toliikako nalindiika baaba kati wawona otya kyeŋŋamba kuba toyinza kubanga wasukka akaguwa nakasukka kizibu toyinza nakikkiriza wakasukka otya nasukka mu ngeri gye nninza okwennyonnyolako nga nze naye naye bw'otuulawo wetya nogaa nasukka ntya kuba nali ŋŋenda nali ate era sigenda omanyi lwaki nze nali mulalu ngate ndagaye njatula njasama nnyo ate ebiseera ebyo ngeri gye nali omuto nga oli ayinza olowooza kali ate nekagisamira nekagenda nga kale kanoonawonna kati nga waliwo bannaffe abaguma bakuuma ebyama nga bo basirise namba nalaba ne munne wali nga ate naye akimanya naye buli ajja gwe tubuuza agamba yasukka akaguwa ate nga batugamba batuwa lisiti kati netugamba naye nze abawa lisiti abawanfu nze nsobola ogikuwa entuufu kati baani abataabuuka kaguwa kujja okera wano tonsalako bigambo nkyalina obulamu obw'okkuuma wazadde tomanya naatera mwaka ogujja okuuma obulamu bwe famire baani bamaama okikumu okoze nna bubi kuba twazze twesunze lisiti eyo kino kyo kiggwe oba tunagyegabira afuta gundi Jovani wamulabye concert yatugambye abakazi abakulu tebamukola mbw ate nga bali banyiivu nnyo tebalina simanya ayina ng'Jovani yakyogeddemu n'agamba nti bali ne boba okoye naga bamukozesa kati nawulya ng'agenze mu depression yagaye teyafunamu ne bandi ayagala giggala mwana oyo yalekangawo bato banne akola ebyo nkyokka nga mwalinga mumwagala naye nze nedda Jovani anti wamamba basaamukwatako nze kyonna kyeteeka nze neddira mamba banno oba omuziro ogumu totawaana ekirungi mama wange tatange baali bamamba basigadde saagala kumanya mama wetatawo beyagala kwenti tebanzira abasigadde bonna kirungi sinawe nga nti mama yali wa mutima ate asaawula asanzijako emmamba basigadde saawula oba ontegedde mama bw'aba yakikola ne taata wayika nti you do it nze nkisaagala kikola ekyo ndaba nga kyali kyekola simanyi oba lwakuba eddandooza byalingawo nnyo naye kati olabira ddala nga niwojja okwasama mu kwanjula koti ate ono wamamba wagabunga ate n'oli wagabunga omanyi nti gwoswala lwekyo nga tumaliriza oddemu olanga esho oddakawo naye kuba mu mutima n'ogamba sente z'abasajja zendidde zino bamba zaalire nze nasinali adde ekikumi ky'omusajja nze nafuuka kabaka siima busiimi nze nsiima busiimi lindako nsiima busiimi tekyalyankakka kintu ne ssente ozireeta nenzigaana naye wooba osiimye nga tugamba mba nsiimye ate ne ssente zo nsobola obutazikusaba n'omuwa buwi ng'agenda oli nsiimire eyo byakuleka nze omwana omuganda ate omala obbe
Omala mwana omukakati genda omala obbe. Bye mutabala. Bye batabala. N'obusente bwo buubwo genda. Genda. Nzawo gwe naddizaako ssente zingalooza mbuno okumuwaako mbu batalina kumpaayo emitwalo 3. N'omuganzi naye yamanyiira. Yakumanyiira. Namwongerezaako n'abiri n'aweza 5. Bannaye baŋŋamba mbu nina empisa embi. Dayira nawe watera obikola. Nze wonsindikira obusente obutaliimu value nkwongererezaako. Ne nzikuddiza. Katulula n'omugamba ompanga ku ssente ezeebazibwa. Kane mutuwenga ku ssente ze tugamba thank you baby. Yeah. Mitwalo 2 ssente mutwabira. Yakuwa 3 n'akumanyiira. Namugamba nze nkuwadde kabwereere tekabaddeeko ssente nziza. Nasiimye busiimi gwe nkulabe nkukoleko. Newakawo abadde abulamu. Nakimulangira. Bwaka yali ekyo tewakyogeza busungu lwa mitwalo gana 3. Kituufu Bwaka yali abulamu. Lwaki seeyongeza? Tewamuyita ate Laavu yali akuwa nkalu. Oba kayimba kaava nakwoyo. Waliwo gwe nakayimbire byaddala nno. Yakola ki? Ng'ate w'amagye. Yakola ki? Bangamba wali olinako omusajja w'amagye gw'oyagala mbulira naye yali akukubye amasasi. Wallahi we baŋŋamba. Muno mw'omanyiirira omwo. Yali akukubye amasasi. Kubanga newe mukubira kati mukwano gwange. Tetwevumanga nako yadde. Kati ate akayimba ki wakamuyimbye? Yali akuwa Laavu nkalu. Era nakamuweere namugamba kano nakayimba kako. This must be ECOP on set. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. I love it when you couscous. Tambula oli kalabangako. Asooke kaweereza ggwe. Kigambo ssente. Kikulu. Basinga balowooza batuba mu lwali. Naye ate oli akuwadde 3. Naye n'abakazi ogamba otya nti ntono. Ate osi yazinto eza. Ŋŋamba eyazikuwa 3. Nate n'omwongerezaako 2 ng'olinga ssente. Ate nedda kalinga kale kamanyiiro. Nti amaze ati abayinza okuba yakuwa ka token. Ali kamanyiiro nga n'ekigambo kinenemu. Ate nze saala kumumanyiira. Awo nasukkawo. Buli okwatanga ku ssente zo. Kizibu nnyo oli okutandika okumanyiira. N'okkiriza. Kumbe naye musawo wali otambuddemu n'ezizo n'otoolako. Yazikwata. Nzimuddiza. N'omwongererezaako 2. Si mububi. N'omugafu. Ntwayinza olowooza oba otutte kyapa. Mitwalo 3. Sabbuni waffe ye teyamunaaba. Amuzze. Oyo. We yamaliriza anaaba ku sabbuni waffe. Byonna nabimusonyiwa yeeyagale. Amala agenda bbe. Nange nagula kajiiki. Kaki. Nja kunyumiza. Gwe mbuulira nga bukyali. Bagamba abaana ab'obuwala ayinza okudde ne babamanyiira. Wagula kajiiki. Bayinza okukakozesa ate bo ku mibiri. Naye bannange nakuza bwezi nga nja mujje muwagire bannange n'ekyo Namiiro wange. Mujje mumuwagire munnange. Ate ono ye MC wange. Nze MC w'olunaku olwo. Bannange njagala onsoosowaza wewe nakulaba ng'osoosowaza. Ningamba kati bino byonna byayogedde wano. Alina obyogera wano ayongere namu. Oba kusigala ng'okola practice. Bane nja kuweerezanga eza good. Ez'amazzi. Nkumanyidde. Sijja kuba mmeka ndabe bwe nkongererezaako. Akacupa k'amazzi kameka 2. Ogenda kupanga engoma 2. Naye nawe togisusa. Oba si kiba ofumba n'amazzi osobola okunywa gali agaga gafiriji. Ndowooza amagye ge gagenda otukuumako olwo. Era
kyoweyagalidde mu kintu basajja ate bw'obamanyira ate tofaayo ow'omukisa asigala wa mukisa bajja kujja baagala okuwasa Namiiro siina puleesha baaba kye basaba kyobawa Namiiro odaringa g'ofuna nsi kyekyo awenyabo ologenzeko wa Kabaka n'oyimbira mu mini era olina kwambala gomesi Nsindi yakikolera teyafa teyafa naye era teyayogerwako bulungi bamuyita kyalyokke yababuuza nzizye ntya ne bamugamba bwokola performance zo bwe tukwagala kati eyamu connecting yakola obubi naye nga kyokyo kiba mu bwongo bwa muntu nga muganda nti olina okwesabika ng'ogenda mu maaso ga Ssaabasajja tekirina kye kimujjako so kolo mujje tusuubire tulaga ku basajja bo naye bagambirewo tebanyiigira ku siteegi ate nninza oleeta omuzungu olinayo n'omuzungu nkyabirowoozamu ndako bwe tubalabala mu tribe zino wakagendamu nga mu mmeka wano e Uganda sofa kuba kati tuliddemu abazungu naye n'abazungu baawule mu Italy mu America mu Ngereza mu Sweden mu Canada yamanyi ka Samweru bataba wa kizigo abasajja ennaku ze bakwata mu kizigo nakulimba nti muzungu ekizigo kirabika omuzungu alabika kati mu zino tribe ze Uganda ano sofa oli otya omanyi Bruno yammenyedde wano tukamenya nako kanyomero otaddewo kateeka oba bannange mujjeyo interview ya Bruno tokateekawo omusoga tik omunyolo tik munyankole tik olimba tolimba ate wano tebalimbirawo kugambe omuganda tik abo tayimuzinga tayimuzinga eraike emirundi emeka ng'omayo boyingira 10 naawe owulira tekyamanya namba bayi musiibe bulungi mweraba